Butereevu nkwaniriza kujika media ogamba otya kansubiro oli bulungi munnange. Amawulire tugatandise ne Tamale Mirundi Junior. Ango navuddemu omwasi ku bayimbi abaagala okukama obukami mu bafaani baabwe naye ng'ate we kituuka ku nsonga eziruma bafaani bo tebaagala kubeera ng'ate munnange babayiirawo omubiri. Tamale Mirundi Junior buli omu yeebuuzizza emmere gye yalidde olunaku olwaleero okuvaamu ebigambo eby'amagezi bwe bityo. Abantu balina ebibaluma tobiricognizinga. Abantu balina ebibaluma bye batwala very important by the way. Teri muntu agenda kujja mu concert akuwagire ng'omwana we talina fees. Teri muntu agenda kujja ku concert akuwagire nga abantu twabagoba wali mu Nema. Abantu bagoba mu Ntobazi, amafactory gali mu Ntobazi. That contradiction. If buli omu ave mu Ntobazi, if it is a law, let everybody live wetlands. Negende Munyonyo abagagga bali mu kuzimba mu Ntobazi. Ate bano mu bagoba abanako. Ebyo bye biruma abantu ebyo. The law should be universal. Etteeka lina kubanga likola buli wamu. Not selective. Kati mutegeke concert ku busungu buno. Ekyokuli abayimbi mulidde nnyo sente za gavumenti. Bw'oba ogeze wa President Museveni n'akuwa ng'oli bulungi abayimbi muli bagagga on taxpayers money. Nawe kakkana mugambe naye bannange gavumenti yampadde ssente. Kati bano ba ordinary people kambaleke. There is a lot of money. Ba promoter bafunye abayimbi mufuna abantu mubeesonyiwe. Bw'oba olidde ku ssente ya gavumenti kakkana. Abantu tubeesonyiwemu. Mr. Junior andidde ssente ya gavumenti. Ondabayo mu parish model. Can I go to parish model? Mbunonya million emu. I have got government money. Big money by the way. Abantu nembeesonyiwa. Kati ebyo biparish model sirinyayo. Bannange abayimbi mwesonyiwe ku bantu. Gwe muba mulidde ku ssente ya gavumenti. Ne muzimba ku mayumba. Abamu emmotoka muvuga nnene. Abantu bali bubi mbaleke. Let us not force people to watch us by force. Negwe embeera eri mu Uganda gwe togiraba. The people are not happy. Gwe oyagala kulaba Uganda. Linda sawa 12 olaba abantu abatambuza ebigere okufuluma Kampala. Everyday people are moving on foot. Batambuza bigere omutaina na 10 lumuzza waka. But you think that one is happy? Temwogera nga batali mu Uganda. Let us not talk as if tubeera mu America. We should recognize that there are people who need help. Financially, economically, they are there. Yes, ono ye mukulu Tamale Mirundi Junior ndowooza mumwerabiddeko. Oba leero yalidde emmere ki kye kibuuzo ba social media in-laws kye beebuuza olunaku olwaleero kubeera ng'avaayo n'ayogera ku nsonga ate eziruma abantu. Kubeera ng'avaayo ng'ayogera ku bayimbi abeefaako bokka bokka abantu ne babawagira naye nga bo tebasobola kuyiirawo bantu mubiri. Oyo ye mukulu Tamale Mirundi Junior ndowooza mumwerabidde. Kati bwe tuyongereyo mawulire amalala, mawulire ga mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi. Nga bwe mmanyi abantu bangi nnyo bakyeyiwa mu maka ge emagere okubeera ng'ate munnange bamukulisa okufa, okubeera nga bamukulisa
amasasi. Mulero mubazze okubeera nga bamukulisa mwe mujjidde ne Rasta ono gwe ngenda okubeera nga nkulaga mu katambi. Ka video kano katrendinze nnyo era nga kakyatambula gwatanaba kalaba ogenda beera nga okalaba ku mukutu guno gwe nyini ogwa Jika Media kubanga katandise okubeera nga kasaasaana ekitegeeza nti ono omukulembeze Robert Ssentamu Kyagulanyi tasosola balema oba oliki wenna akwaniriza nga bw'oli. Ngenda kubeera nga nkulaga akatambi kano butereevu tubeere nga tweyongerayo akatambi ka Rasta nga agenzeke wamwami Kyagulanyi okubeera nga amukulisa obuzibu bwe yali atuuseemu buno. Samisenyo mwana Rasta. Samisenyo na ilinda kugena mwana so bandeke de tatano bandike mko. Mulofit. Wandize ko nobade gamba. Nanti. Newe kasiba. Kuna wakasiba kansokena ngembalaba bakije. Butereevu ono ye president ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Ssentamu Kyagulanyi ndooza mmwerabiddeko ng'ali ne Rasta abadde azze okubeera ng'ate munnange amukyalirako. Ekyo nno kiraga nti ye mukulembeze atasosola mu bantu, ye mukulembeze ayaniriza buli kika ky'omuntu era kyongera okulaga nti muntu ayagalwa nnyo ebya ddala ku mutima, abantu bamwagala nnyo kubanga mpaka kati bakyeyiwa mu maka ge okubeera ng'ate munnange bamukulisa obuzibu bwe yali atuuseeko. Ebutereevu nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wena natamba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Twelabira kutandinga on notification bell yo Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga akalango onnawonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo Butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira nawaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu weekumire ku Jika Media, subscribinga, likinga, ne bw'oba olina endowooza osobola ogituteera butereevu mu comment section. Ffe tujja kubeera nga weetuli okuba nga tukutuusaako amawulire agookya buli ssaawa wano ku Jika Media. Kale munzikirize mbagalize akawungeezi akalungi akuume atakuumira mpeera. Mweraba.